bana ino gabula ozeewo kati we mukugabula okwo ng'abantu bonna bagenda okulya ku nnyama yange ku mwenge gw'enguze nenga sayina sente ne bo bampa sente era abantu baali abangi njuko omusajja baali bamita Amoni yali manager we nakolera emikolo we namalo gikola ana ngamba ogenda kusinkana abantu bangi mu bulamu obwo era we nga omuntu gwe nasooka okusinkana mu bulamu bwange oyinza okwewuunya gwe nasooka okusinkana niwakuba musajja w'amaanyi wattutumu n'amanya tusobola okwatuukiriza ku mannya oba nyiza ogaana okujjako naye kale yali mu kifo kye era yali akola ky'ebiseera ebyo muyimbi ne saa zino muyimbi era baŋŋamba yakulira abo bagenda muki mu nyanja nate munange si muyimbi nga olaba Bobi Wine nti w'amaanyi nnyo naye musajja atiibwa Bobi Wine era amuvunnamira musajja w'amaanyi era waffe wano mu Uganda wano wennyini oyo agenda e Congo nga mbadde mutudde wano n'agamba ebiri e Congo naye kuli abantu awa mwena muli wano tudde wano kati gwe nondaba nga njogera kumbe nze ndi Congo nina gwe nsinkanye tatugambe ba ndi na muyimbi wa Congo wawiro nango unobana bamita wiro longoma we batagamba nyango kanze tuli muko tutina ne bituko tutega bivuru nenga gwe abantu tunyumya so fe tutambulira mu ngeri nyingi njagala okubeera nga mpisawo akalango kana abamala sweet garments emukono bakwagalanye era bakutumira bagamba oyagala okwambala nonekanekana mwattu bino byonna bye babimpa mukulu Masembe Martin abajjukiza WhatsApp number yaffe eri enkadde ya 60 yavaako ya MTN ate nga kati twazizzaako eya noti 755 noti 99 ye WhatsApp ejolaba eyita wansi yeriko so gwe munaye abadde akyatufunira ku WhatsApp group yaffe eri enkadde ya MTV Uganda olaba Jomix International kweye namba omanya yoyo omutuufu eri enkadde y'abafere temugigoberera sebo obadde okyatunnyonnyola ogabudde ekijjulo omwami oyo musinkana ku kijjulo ekyo oba kati omwami wawe ekizimba kita Majestic waggulu Majestic Plaza era bankubira essimu nengera ne musinkana kati ana connectinga naye bana abantu bano benabanga mbajjajja bano era munanga abantu abasinga tebagenda mu nyanja direct abambayita masabo gwe jowe ne bagamba ogenda mu nyanja gwe nowozo jagenda wali ogendeyo bugenda kati gwe kaluma ye yali ennyanja ko agenda kuki ku jinje eryo amazzi kwe gayita nga gakkirira era nze sisala kaluma oluguudo walufiisa no ngamba kati ontwala ggulu lwaki ebintu biri bikugaana okuyitawo bina bye bitugaana nebigawe kwoli tuukaawo ebyo bikomi ate si bayinza okugamba kati oliba oyagala kugendayo olina okukola emikolo gino n'ate munange bayinza okugamba omukolo nga gwe mwennyini alina okwettira oba omuntu oba ente oba ki ebintu ebyokusaddaaka abantu gyebiri genze ku Majestic Plaza omiitinze omwami oyo mwami mu miitinze twogeddemu yaŋŋamba mutabani tofaayo ngambuuza obadde okola mulimu ki ne mugamba nze mbadde sina mulimu gwenkola ki gwenkola naŋŋamba era wonaafuna obudde ndikulaga ensuwa nze we nakoma nga oteekamu omusaayi ensuwa eyo nagisangamu ssente gwe gyokoma okuteekamu omusaayi osangamu ssente era bino ebyotambula nti owulidde gundi yagenze bwati gundi yagenze mu holiday olumu bagenze kuwongayo bintu ebyo era mwegendeeza emikwano gyammwe gye mubeera nagyo bantu bakuwongayo batyo n'oyingira mu kintu nga tokikola ki nga tokimanyi twegendereze n'obubagabaga bw'ottera ogendako obw'abantu abo abagundi n'oli ente ng'olinganga gwe yagiguze n'osaba n'ekibumba nga gwe olinganga yagikoze eki nga yagamba bugambe bababwe babongere kati namukwano gwange bamita TJ kale ate oliye yasukkuluma yagenda Nigeria bino bimulaba bino muno kumansa ssente asuula ku ttaka era tamasa ku muntu oba ozibakira mu bbanga kimuluma era kyova olaba
azikubako ezikola ki kyogamba nti ne gundi naye atera okufuuwa abayimbi ng'amansa bw'ati naye zo zimansa nga za mirembe era batugamba bino abantu balina emikira gwe kati gw'omuntu osobola kulaba mukiro ogwo nze ngukola ki ngulaba omukira nze nsobola okugula naawe olina omukira oba gw'olina nkoofiira olina mutwe kati nze olina mayembe ku mutwe kuba engeri gy'otajjaako nkoofiira muno ayinza okuba nga gali kuli era awo sijja gendawo nnyo ku byolina kale mwami etajja kwatuukiriza ebyo kati obulamu bwo obwaddako ng'omaze okumanya nti mu nsi ososangamu sente bwali butya kati obulamu obwaddako nga mu nsi wamaze otutegeera nti nsobola okusangamu sente watandika okuyiwa omusaayi okuyiwa omusaayi nga gwante nkoko mbuzi naye waliwo natuuka katugambe ekyeya nga wona abeerawo n'olima ebintu byo nebigaana okukula naye ng'obadde olina bifukirira nga tebafukirira ki natuuka nenjavuwalira ddala nga sinawa kyakulya wakusula ng'embeera mbi ddala naye luli emabegakawo ng'obadde ofuna nga sente zijja tomanyi gye ziva ng'oyinza okubeeraawo n'ogwa kuddira bukadde 2 n'oyawulako obukadde 4 nenatuuka nga nawe wenkusaba 10 tozimpa ne baŋŋamba nno kati olina okuddayo eri ekatosi oba ekaluma kati kaluma nga nna byenkoze eki byesikyatuukiriza nga nna byesikyatuukiriza omuli ki biki byewali toyiye ku musaayi gwa muntu nga kati bo balowooza kale nayinanga nabankubira essimu nga baŋŋamba gwe tofaayo kintu kyangu akutta obusa omuntu naye nga nze kisobola kati bali balowooza wenkozesa guno omusaayi gwe nti nyakulanga obusente butono nange njagala nvuge kuze empe enkoni beebuuze oba mbabuuze ekyo nkikole ntya ne balaba nga nange simmuka nga ningangalaga oli contented ne buno obutono buki butono kandi nabo ne babunjijako bamala obbunjijako embeera etabuka olweddo kyasobola kudda ki mabega munange nga baŋŋamba ndeete akagoye oba essuuka enjeru eyo nzeeyo ekaluma era bagimbika naye wenkulaba wenkutubulira omuntu gwe nasooka okulaba nga bakubisa essuuka eyo ng'oyo nno gwe nina okugamba afe nga gwe nina kugamba akole ki afe nga gwoyogera bwogezi nti afe n'afa egobeera olaba muntu adde atambula nakutuka n'agwa naseerera nagwa mu kirabe nakola ki kumbe eri baŋŋamba oyo omuntu oyo era yafa kati engeri gye yafa tusobola omumanya weereza SMS ku noti 755 noti 97 obuuze ekibuuzo kyo ate tubeere nga tubeera tukuwa akanyomero mu maaso awo obuuze ekibuuzo kyo tujja soma meseji zammwe ate tubaddemu omwami ono abaddemu n'amasimu tujja kuba tugata mu maaso